mu bantu abali wano ba mu kika mu bika ebiri wano nze ngenda okubeera omutaka agenda okusooka okuteekako Katikkiro w'ekika nga mukyala. Muzaŋŋanda owulidde ensonga eyo. Mu bika byonna ebya Buganda omutaka Muteesaasira yagenda okusooka okuteekako Katikkiro we nga mukyala. Nsaba mbanjulye Katikkiro wange 2025 Winnie Meldon Nakyejwe Mabiriizi, Katikkiro wange 2025. Ekika ekisoose okufuna Katikkiro omukyala. Lwaki? Kubanga mungo temuli nkazi, temuli nsajja buli evaayo esaabala amasajja. Omukyala oyo, omukazi oyo aweesa abaziranga ekitiibwa buli watambulira. Nkwebaza mu maaso g'abantu bano Nakyejwe tukola bulungi. Webale nnyo, webalire ddala. Amanya nze Winnie Meldon Nakyejwe Mabiriizi nga ndi mukyala muzirango. Obuvunanyizibwa bubeereddwa kwebaza Katonda era we bunaatuuka tujja kuweereza. Obukulu obwo nga butandise tusuubira okutwala Obuganda ku ntikko n'ekika kyange eky'Engo okulaba nga nyongero kikulaakulanya. Kubanga emirembe egize gikyuka ate Ssaabasajja Kabaka yennyini yatukubiriza okukola. Ate kirungi nnyo ku mulembe guno naffe abakyala twongere okuvaayo tukolere ebika byaffe, tukolere Buganda kubanga ne mu kabineti ya Buganda mulimu abakyala. So ndowooza na kino kirungi nnyo abakyala okutwongera mu maaso mu bika byaffe, tuweereze Obuganda n'ebika byaffe. Mwe abantu abakuŋŋaanidde wano siyinza kuva wano nga sibagambye biki bitukwatako ffe ng'Abaganda abakuŋŋaanidde wano. Abaganda tulina bingi ebitukwasa ensanyu ensangi zino, naye ng'ate byebyo ebitufuula ab'enjawulo ku mawanga amalala. Neebaza omukungu Muzaŋŋanda, ennyimba zensinza okuwulira wano zonna zibadde mu lulimi lwaffe Luganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ffe Abaganda olulimi lwaffe Luganda. Mwabasomye temuyina kyanjawulo nnyo kye mugenda kwogera mu Luzungu kubanga luli Oluzungu lulimi lw'Abamagulumeeru. Olulimi lwaffe Luganda. Omanyi mmwe abamu abasomye bw'oyogera nnyo Oluganda mwakuyita loko. Naye mmwe mbabuulira tewali kya bbeeyi kubeera ng'olina eggwanga. Ffe ekitawula ku mawanga amala kwe kubeera nti tulina olulimi ate olulimi lwaffe Luganda. Mulwagale nnyo, mulwogere, mulusome, mulwagazise n'abaana bammwe munaazaala. Okusoma tekutukuggyako ggwanga lyo. Ffe tuli Baganda, tulina empisa zaffe, tulina olulimi lwaffe, tulina ennono zaffe. Mwe Abaganda abali wano ebika kati ebisinga obungi biteeseteese okumanyagana. Mukwate abaana bammwe mubatwaleko mu bika byabwe bamanye ensibuko yaabwe. Tulidde mu nnyimba wano omuntu amanye gy'asibuka ne gy'ava. Mukwate abaana Muzaŋŋanda Saalongo, kwata abaana bo bagende baseeseko mu byoto bya bajjajjaabwe nga bakyali bato, batandike kati. Tekiriimu nsonyi kubanga ekyo kyekyaffe. Kwata abaana bo nga bwe bawummudde bagende balime ku bijja bya bajjajjaabwe kubanga mwabo mwe bava. Tekiswaza era tekiriimu nsonyi. Naye osanga omusajja omukulu ayambadde essuuti matiribona naye nga bw'onoonya gy'ava n'otunulira ebijja bya bajjajjaabe nga byonna byonna bibutuse n'okwatika byatise. Naye nga bwe tugenze mu lumu luno oluwanvu ebika biteeseteese okumanyagana ebika ebyenjawulo mu nnaku ez'enjawulo. Mukwate abaana bammwe mubatwaleko mu bika byabwe bamanye ensibuko yaabwe. Manyi bulungi abaziranga bali wano, mukimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi 9 ne 10 Ntenvu tugenda kubeera ku butaka bwaffe Buteesaasira. Kijja kuba kya nsonyi nnyo okukuguzira obutaka gye buli obw'ekika kyo nga tomanyi ne gye buli.
ajja tina nankwebaza ti buli lwembeera ebakka mu busiro ku butaka bw'ekika ky'Effumbe nkusangayo kakati ono wagiyisa musoke oba ekika kyo muyine gye kiri wali ogenzeeyo twatuuka nga terina ennyumba kiswaza nnyo kakati mwe Abaganda bali wano mukole enteekateeka mutwale abaana bammwe ku butaka bwammwe kubanga eyo ensoko yammwe n'ebigambo